Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku lero tutunuulira eddagala eriyitibwa akasekera oba akawuukiwuuki. Akawuukiwuuki ako kagenda kuba kakuyambako naddala ggwe atawanyizibwa amannyo ng'amannyo gatera okkuluma gakusumbuwa. Tunuulira nnyo akawuukiwuuki ako oba tukayita akasekera. Bw'onaabeera ng'okozesa akasekera ako amannyo tegagenda kuddamu kubeera nga gakusumbuwa. Okakola otya? Funako obukoola bw'akawuukiwuuki wamu n'emirandira, ofune ne kajjampuni bigatte wamu, beera ng'obitokosa. Bitokose we bijja, twagala mu mazzi ago gasengejje bulungi, gateekaawo gabeere nga gawola, n'oluvannyuma beera ng'ogasennyesa amannyo go. Buli lw'oba ogenda okusennya ku budde obw'okumakya, sennyesa amazzi ago g'ofumbiddemu eddagala eryo, akawuukiwuuki, ebikoola wamu n'emirandira wamu ne kajjampuni. Beera ng'osennyesa amazzi ago ku makya ne kawungeezi oba tugambe n'ekiro ng'ogenda kwebaka. Amannyo gajja kubeera nga gatereera bulungi, ne bwe gaba gabadde ganyenyeera gajja kuba gatereera bulungi, tegagenda kuddamu kkuluma. Beera ng'okozesa eddagala eryo ddungi nnyo ku mannyo, kajjampuni wamu n'akawuukiwuuki, ddagala nnyo ku mannyo agaluma. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.